My view is that the application of the law is discriminatory, and whereas Anita Among, the former Speaker of Parliament, may have her faults, I think that it is not only her who is wanting. I believe that the law should have been applied across the board, and that she should be given justice, not scandalized the way she's been scandalized, mistreated the way she's been mistreated. If the state has a case against her, the best place for her is the court of laws. And yet, at the same time, I think if Mr. Museveni is serious about fighting corruption, then corruption should be fought across the board without fear or favor. The situation of Anita Among is an isolated situation. She is not the only person who has, done evil things in this country against the citizens of this country. Corruption is something that has been around for 40 years now of the NRM regime, and I think there hasn't really been a commitment to fight corruption. I believe that what is being fought in the case of Anita Among is something different and not corruption. I believe that the fight against Anita Among is a fight against the level of influence that she had attained, probably using money and other ways of getting to the hearts of members of parliament and important personalities in this country. Bulijjo nze mmanyi nti Power yafa, anti omusota lwe gwatta omulaalo teyaziika era teyakubagiza, wabula lwe gussa entazi zaagwirana, tyabange nga mawulire mabi ate ge tuwulidde eno. Power akukakasa nti ekikwasizza oba ekitadde Anita Among mu isolation si nguzi, kubanga ebaddemu mu ggwanga okumala emyaka 40. Mwami Power, golowooza ki ekikwasizza Anita? Era ekyo kyolowooza nti kyekimukwasizza kisobola okumuggyayo mu isolation akabanga ako gwe akatono k'oyagala aveeyo? Obwenkanya bw'oli mu kusaba, gw'oli mu kubusabira ani? Muli wanguzi oba mukozi w'ekyo gwe kyolowooza ekyamutadde mu isolation? Ekibiriiti, okugula ekibiriiti si ensonga, wabula kyogenda okukozesa ekibiriiti oba kyokozesezza ekibiriiti oluvannyuma lw'okukigula. Era tewali avunaanibwa olw'okugula kibiriiti, wabula enkozesa. Nze bwe ngula ekibiriiti nga ngenda kikumisa sigiri, gwe n'ogula ekibiriiti ng'ogenda kyokyesa katale, bwe bamala okukukwata togambanga wano bameka abaguze ebibiriiti, lwaki nze lwenguza ekibiriiti? Mugifudde ensonga. Nedda, ekibiriiti okukigula si ensonga, abula ensonga enkozesa y'ekiki y'ekibiriiti. Kakati mu keesi eno si nguzi yenkulu ennyo, kubanga ebadde eriibwa nga mwenna bwe mukimanyi, era nga mwenna bwe mwagala okyenfasayizingangako, naye ebadde ekola ki? Ebadde enyweza, ebadde esumulula, ebadde ezimba, ebadde ezimbulula. Abali b'enguzi bwe bamala okunyuunyunta ensi zaabwe wonna we basize, kabubeddi ensi esobola okweddiza ebyayo. Era y'ensonga lwaki ensi ezisinga naddala wano mu Africa tezireekaana nnyo na balyake balina buyinza, kubanga ensi ziba zikitwala nti oziterekedde. Ne bw'obitwala emitala w'amayanja ensi ziba zikitwala nti oziterekedde. Era essaawa yonna bubeera budde ensi okusobola okweddiza eby'obugagga byayo. So enguzi mbi, naye ate ekisinga okubeera okibya nnyo kyekyo ky'obadde ogenda oba ky'okozesa enguzi. Ono enguzi abadde agikozesa ki?
kuba mwenna mugayi tulabye abali b'enguzi bangi lwaki ono kwani kwekubalina otutandikira okukwatibwa kikyabadde akozesa enguzi enguzi abadde agituma ki enguzi abadde agigamba ki waliyo enguzi oli gyojja okusanga ng'azimbye ranch nene takajjunge wadde nga nguzi naye ng'ojja ssangako abakozi sigamba nti eba ntuufu naye bibi bisiŋŋana okwebaka ku nnyoko webaka ku nnyazaalawo sigambye nti kubika ekirungi naye bibi bikola ki bisiŋŋana oli n'omusanga nga ye enguzi ate agikozesa kutta bannansi nga ye enguzi agikozesa kutta baseggirinya nga ye enguzi agikozesa kuwamba bantu nga ye enguzi agikozesa kulemaza bantu kati ekikolwa ekisooka kifuuka ekitali kya bulabe naye ekikolwa ekyokubiri ekivudde mu kikolwa ekisooka kyekibeera ekyobuki kyekibeera ekyobulabe bw'aba takwatirwa nguzi nga naawe okkiriza nti takwatibwa nguzi lwaki akwatibwa era lwaki abaamukutte baayise mu nguzi enguzi abadde agikozesa ki enguzi abadde agituma kuzimba companies enguzi abadde agituma kuwa bavubuka mirimu enguzi abadde agituma kusaanyawo bavubuka enguzi abadde agituma kukola ki obulabe bwe mulina buli bumu temugezesebwa na kitono mwami Poa n'abalinga mmwe temugezesebwa na kitono buli we mufuna ekitono kyokka ng'ate munoonya kinene obuyinza mubuwulirira mu kitono determination nnungi kasita tesukka kubikkula mpikizo tobeeranga nnyo omuvumu ekiyitiridde era tobeeranga nnyo omumalirivu ekiyitiridde mateeka tegakola bulijjo gwe kyekikweyunuza okugamenya kagatandikire ku ggwe ono ekibadde kimuliisa enguzi oba ekyamuyisa mu nguzi okuzannya emizannyo gye lwa nsonga nti abali b'enguzi tebabakwata kabatandikire ku ye kabeere essaddaaka abalala obutaddamu kulya ki nguzi era abantu okukitegeera nti enguzi esobola okukuteeka mu isolation n'olemwa n'okwakisesinga amateeka sikuddaawo nga bano abaakuba omubbi amateeka tegakola kagenda tutandikira ku bokkola naye tumutwala ku poliisi era bajja kumuta amateeka tegakola kakati naawe eyamukubye bwe banaakutwalayo bagenda kukutola okuba amateeka tegakola kayinza otutandikira ku kye ku ggwe galeke gatandikire ku Amongi muleke abeere Yesu w'amateeka agafiiririre omulungi Amongi omutukuvu Amongi tumusinze tomulaba nga abaddeyo ojjoola ewa paapa ye paapa ayagala boonoonyi bwe baba baatuuka okusiikuulayo omusigire engobya bamutwale Vatican bamulangirye mu balongoofu muleke noono abeere omulongoofu w'amateeka muleke abeere saddaaka ya nguzi enguzi ekome ku ye okuliibwa mulekeraawo okuddangaawo amateeka tegakola lwaki kuye gwe wateeka waani nabagamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna toyinza kubuuza kuwange kuwaani mukama bw'abaano naye yamanya gwanona toyinza kuga yekolera ye yasooka olwala lwaki ate ono eyalwadde eggulo amuleseyo ku kitanda ye naafa kambanyumize jajja wange azaala omukadde maama bonna bagenzi Allah w'ekitiibwa abagaziiza kabbuli zaabwe yagenda mu ddwaliro e Mulago okumujjanjaba omukosefu ng'abakadde kati omusika wa maama we bamuyitanga jjajja Nakasi agenda alabe ku mwana we e Mulago mu kugenda alabe ku mwana we e Mulago naye nga bw'omanyi abakadde nabo babaamu n'obukosefukoze
ate lwaki nzira yeeka nga tebankebeddeemu? Bazzukulu be bawala ba Haaji ne batabani ba Haaji bagamba jjajja bamukeberera mu kubanga naye abadde alina byasindasinda. Jjajja baamulemera, jjajja Nakasi. Era jjajja Nakasi ye yaddira mu ssanduuko. Haaji yakomawo mulamu gwe yali agenza okulambula. Kati ensi yeekola ki? Ensi weeto togibuuza, oba Katonda bw'atyo tomubuuza. Lwaki osoose kuyita oli ng'ate wabaddewo mulwadde omuki omuyi? Munnange omujjanjabi asobola okugenda ku bbiri okusala okunona akatogo, ate boda neemukuba n'afa. Toyinza kudda why Mukama, why? Mukama tebamubuuza how, why and when. So temubuuza bibuuzo ba buyinza. Enguze ebaddewo lwaki amongi? Kamasugwe kakutte yemmese ensiru. Yes, yemmese ensiru. Nabagamba twawule gavumenti ne state. Waliwo ebintu ebirina otugattiranga awamu ng'eggwanga. Kasita olaba nga byagala kumira state, kubanga naffe bannansi ekitulwanyisa gavumenti eyagala kumira state. Kati bwe tulabayo omuntu omulala ayagala okumira state ng'ebikolwa bye mu buli ngeri bimira state, kubanga state bannansi be basooka mu yo. Naye bw'oba weefudde Katonda ku bulamu bw'abannansi, tuba tulina okwanguyira. Lwaki ab'amagye be beefudde buli kimu, be bakola kino? Amagye gawamba ne gavumenti atonyumya paalamenti. Bana abaana amagye gawamba ne gavumenti, gowe galabe watateredde gasobola owamba anytime any. That's why wakiraba mu Western Africa ab'amagye badumbuya ba Abutrauli, amawanga ga Western Africa omwamanyaawo 221 paka ino gye tuli. So amagye kyekikomera ky'eggwanga, bwegaba gawamba ne gavumenti ate paalamenti, obupaalamenti nga mwemuli olumba olubadde olutta bannansi. Gakkirizibwa era temukyewuunya nnyo, gakkirizibwa anytime any day. Gakkirizibwa anytime any day. Bapowa bannabyabufuzi bangi ab'omu mateeka bawambiddwa, basibiddwa, batulugunyizibwa n'ebirala bingi ebikoleddwa ku bannabyabufuzi, tebavaayo. Simanyi kyanjawulo Anita kyalina okubanga ozze kutuwagganira mbu ye bamwaisolatingidde mu lumu omuli SC omuli yogati. Lwaki tewavaayo ku Edi Mutwe gwe bateekako isolation emuyigiriza olulimi olutali lulwe ku miggo ne kumwambula? Waliwo ababadde isolated n'ensi. Bameka ababadde isolated n'ensi? Bameka ababadde isolated n'ensi eno? Barita, Badani, Bayasini, Bafranka, Bamalinosi, Basejjirinya, bangi ababadde isolated n'ensi eno. Temuvaayo kusirikira gye muli. Abula gwe ekikuggyeyo leero kwe kubeera olimbu ali isolated, ajjiddwa mu public, asibiddwe wawummuleko. Gw'omanye emyaka enanga oli speaker ozunga eno ozunga eri, bw'ogenda ewa papa, bw'ogenda eno, bw'ogenda eno, bw'ogenda eno, bw'ogenda eri. Owummulako, bamuwummuza, mulekaako. Ayinza n'okuba ebisinga abadde abikola lwa buko. Muleke, alina fatigue, muleke bamujjanjabire ewaka mpola mpola. Nga Mukama bw'aleeta obukkakka mu mubiri gwe ne mu mutima gwe, osanga anaavaayo ategeera. Kwate omuntu abadde
n'obuwumbi 100 mu mmeka mu nnyumba ng'olowooza nti abadde abukuŋŋaanya atya. Abadde biza, abadde mukoowu, muleke bamuwummuzeemu omukazi. Atunyumiza. Si yasoose okulya engozi, tukimanyi naffe. Kyagikozesa. Omuguwa oguze gwa kusiba mbuzi oba gwa kutuga munno, ekikulu si kyakugula muguwa. Wabula ekikulu kikyogenda okukozesa omuki omuguwa. Kyokka ate enswera ensiru batera okugiziika n'omulambo. Nze kaabulengana okuyirawo omubiri ogw'oyo siswa gwiwawo. Awankubadde kaali kawala wammwe mwefudde ke mwasindika okubaako bye kajjenga gye ne kaba kajja kamalirivu ekiyitiridde ka maama. Bannange mwewala obumalirivu n'okuweebwanga roles ennene mu firimu eri Akicho. Naliwo omuntu omu gwe mmanyi bye babadde bajengajenga, buli mission ebadde ttaafu abadde bagiwaye. Genda osindike yeekolera ku balukooni agwafe, mutwalire obutwa, mukolere kino. Sindika munno okuva mu mmotoka emutte. Bingi. Buli role ebadde ttaafu babadde bagiwaye. Ne kankubuulire nti mission yammwe ne bwebeera eyiseemu oba ne bwe yali badde yayitamu, obumalirivu bw'oba okozesezza ku banno bano tebayinza kukwesiga. Kuba bakimanyi bye bakusuubiza tebayinza bikuwa, tewasoma. Totegeera y'ensonga lwaki tebakuwaako obuvunaanyizibwa bwa office, bakusindikawa mukutta banno, bakwekeka. Kuggwe kwe baba bagenda otutandikira okukola ki? Okutta. Kyokka ate wakyaliwo kapaati baakafaya. Senga biba bigaanye, senga guzza omuliro. Where are you? Ozzaako ki? Mwewalenga nnyo okubeera abazira mu bangi. N'ekitakoleka golooze nti ojja kikola, yeekolera. Okumuteekako amaanyi amangi ge mumutaddeko si lwakuba nti yasinga obusiru mu mmwe. Kubanga senga amaanyi baali bagateeka ku basiru, senga naawe baagakuteekako. Si lwakuba nti yatalina kyali mu mmwe. Si lwakuba nti yembwa nti ne bw'ogitta ovuga buvuzi mmotoka n'ogenda. So olowooza nnyo nga bakutikka obuvunaanyizibwa obungi oba nga bakutikka obuvunaanyizibwa obunene, nakwani gwe bakutumyeko. Munnange ekyo ky'olabanga ekikekenke kiyinza okukufuukira ddala ekikekenke. Nze mikwano gyange abaddala obulamu bwaffe oba obwange bwali badde mukisa gye tuli ffenna ne tunoonya kyakubukozesa kitusitula ffenna nga kiri mu mateeka, kuba nze mummanyi ebyange. Naye obulamu bwange muwajja ate gwe n'oyagala obufuula ekikolimo nti tebulina kubaawo, busobola okukufuukira ekikolimo. Obulamu bwange busobola okukufuukira ekikolimo. Kyokka ate senga okuba omusota ne gukulema okutta, what next? Nvubuka muwanvu. Senga okuba omusota ne gukulema okutta, what next? Obuvumu wayolesa bungi. Roles embi ze baakuwa. Kyokka tukyawa n'abantu mu firimu. Ffe twalinanga omukyala Sise Nakubulwa. Sise Nakubulwa mu lukwata gita singa mu luyimba olwo lw'owulira nze lw'empita omuzannyo mpanga. Omukyala oyo ya akitinganga mukazi mujja oba muka kitange. Naye baamukubanga amacupa ku stage. Era ojja kwesanga ku ye gavumenti kwe yasinziira anti amacupa ga giraasi tegalina kubeera mu bidongo.
ya akitinga nga yatulugunyanga omwana na akitinga natulugunya omwana nyokogoloma nti yafanze namuloga nange njagala omanye nti owange simulina. Buli muzadde yabeeranga mu audience nga ye alabanga abatulugunya owuwe, oba buli mwana eyatulugunyizibwa mu buto ng'alaba nnakubulwa ye muka kitaawe ne bamukubanga amacupa. But gwe ozze ne mu actual life, physical life mweyagala ozannyira ebyekijjegga, mweyagala okuzannyira ebyekiro kyafu ku baani otumanyi nnyo. Tobanga omuzira mu byekisiru ate mu byekigezi temuba bazira. Mubitegeerekeka temwagala kuba bazira. Obuzira bwammwe ate bweyolekera nnyo mu bumenyi bw'amateeka. Ebiseera ebisinga obuzito bw'ekibonerezo butera okwenkanankana n'obuzito bw'ekyo kyewakola. Weewale nnyo okubeera embwa y'omugagga. Weewale nnyo okubeera embwa y'omugagga nti yeetwala butwazi oda. Twala kino wano, genda otoono, genda otulugunye ono, genda otyoboole ono. Bambi kale tunaabawulira tadduukirira nduulu.